Ensonga mu nsonga olunaku olwaleero tutudde mu ofiisi emu tuyina ensonga gye twagala okunnyonnyoka obulungi. Ensonga y'ettaka. Abantu bangi bafa, abantu bangi basubiddwa ebintu ebyenjawulo, abantu bangi obulamu bwabwe bugenze, abantu abattiŋŋana buli lunaku ensonga y'ettaka yebattiŋŋanya. Ensonga y'ettaka ereese obuzibu, ensimbi we zibeerawo nsonga ya ttaka. Buli kimu olunaku olwaleero twagala okunnyonnyoka ensonga y'ettaka. Obuzibu buvaawa obuleese embeteza ku nsonga y'ettaka. Buli omu natta munne, buli omu atunuulira bubi, buli omu atunuulira owe ng'amutunuulira kyamuli n'amuyitako buyisi naye ng'ensonga emuyisaako ensonga ya ttaka. Wumalu Kikayeri erinnya ntudde program Omukeeze olunaku olwaleero okukwaniriza ate era n'okulaba nga tutambulira wamu mu nsonga ntudde ne kanso Elias Nalukoola Luyimbaazi. Ono nno munnamateeka omutendeke atunuulidde ensonga z'ebyettaka, atunuulidde amateeka ag'ebyettaka, atunuulidde buli tteeka. Olunaku olwaleero twagala kumanya embeteza evaawa ku nsonga y'ettaka. Kanso tusanyuse okukulaba. Nange nsanyuse okuba nammwe nate. Omulabi wa Salam TV ayagala kumanya gwani wadde nkwogeddeko biki byokola ate tutandikira awo. Yenze Luyimbaazi. Elias kitange gego ge yantuuma. Ate jjajja n'akutuuma ki? Jjajja nannyongerako erya Nalukoola. Twagendeyo ewa jjajja Israeli Kiggwe. Bwe yandaba n'agamba omwana ono kamutuume Nalukoola erinnya lya jjajja wa kitaawe gw'ataalabako. Olw'egyo myaka emeka? Emyaka mingi. Oyo jjajja eyali ntuuma yagenda dde okulunda embogo. Ati abagenda okulunda embogo tebadde. Programu Omukeeze ensonga mu nsonga. Kanso ensonga lwaki tukuyina olunaku olwaleero era tuli ba mukisa okuba nga tuli naawe. Ensonga y'ettaka efuuse ekizibu. Buli omu atya n'okusemberera kye bayita ettaka. Ng'anaatambulira wa? Simanyi. Kuba olaba n'ekiyita waggulu otega wansi ku ttaka. Olaba n'empungu terya bire emala n'ekomawo ku ttaka. Bw'osoma ku byenfuna waliwo amasomo agatandikirwako nga commerce. Balina kye bayita factors of production. Ebyo ebiyamba omuntu alyoka akola ebintu ebyetaagisa. Gamba ebintu goods oba emirimu obuweereza services. Emu ku factors enkulu ennyo bagiyita land, ettaka. It's a fact of byonna bikole naye bw'otaba na ttaka tolina ky'osobola kutuukako. Ettaka kikulu nnyo. Ettaka kikulu nnyo. Amazzi gava mu ttaka. Ku ttaka kwe tutambulira, kwe tuzimba, kwe tutambuliza ebyamaguzi. N'anaayogera ayimirira ku ttaka n'abaako kyagamba. Tewaliiwo yeemalirira ng'ali mu bbanga okuggyako ng'ali ku ttaka. Ettaka kya bugagga ekituttisa ffenna. Ettaka kya bugagga ekikulu ennyo ekitamanyi na zaabu. Gwe wawulirayo ensujju ebala ku zaabu, ensujju ebala ku ttaka. Ettaka ly'olaba ng'erya bulijjo. Ettaka mwe muva amazzi omuntu ganywa mu ttaka omwo. Ettaka eryo ly'olaba kwe kusulwa omwana w'omuntu kuba kwazimba n'asula okwo. Olaba ne bw'oba oddidde eryato lyo n'oliteeka ku nnyanja lituuka ne lisenguka. Naye okugamba nti oli alina address w'abeera wateekwa okubaawo ku ttaka kwali. Kuba bw'obeera ku nnyanja eryato lyo amayengo gali kubaakuba. Olaba ne bwe liba eryato linnaggwana era lirina okusuula empingu. Kuba tosobola kwetengerera bulungi ng'oli kuki? Ku mazzi. Naye bw'otuuka ku ttaka. Bw'otuuka ku ttaka osobola okugamba weewaawo ntuuse. Tukitunuulira enkaliriza nti tukyetaaga nnyo. Ettaka tulyetaaga nnyo. Era ettaka y'emu ku nsonga eyalibadde tuviirako okunyweza obwa Sseruganda n'abo be tuba tuwangadde nabo abalina be tulinaani. Kyova olaba Omuganda yagamba omulirwano gwokya bbiri. Ate kabubeera Obusiraamu bugamba enkolagana ennungi ne mulirwanaawo. Waliwo n'ebikolobero nga wali bikola ku muntu omulala ali ewala naye nga tolina bikola
kumulirwanaawo. Kati ogenze n'oyogera nti kino kyekyobugagga kye tusinga okwettanira ate n'oyogera ku kuyunga oluganda n'okukolagana n'abalala naye tugenze okulaba ettaka difuuse entabiro y'ebyenjawukana naddala mu bantu obuzibu buvaawa mululu okuva ku nnono okuva ku buntu bulamu okugujubana okwagala okukuŋŋaanya ensi yonna omuntu omwoja eddisi ekitasoboka gy'okoma okukuŋŋaanya ensi ng'ogiteeka mu nsawo yo gy'okoma okulaba bwe waliwo obwetaavu bw'okukuŋŋaanya endala gy'olese ebweru. Nabbi Isa alayhi salaamu olumu yawa amagezi n'agamba nti oyo alafuuba n'okukuŋŋaanya ebintu by'ensi eno abanga omusajja omuyonta naye ng'anywa amazzi ag'omunnyo gy'akoma anaawona ennyonta enkalamata gy'ekoma omweyongera. Shakazulu buli lwe yalengeranga nga bawambye okutuuka awamugamba ku lusozi nga bw'ayimirirawo n'alengera emitala ng'abagamba kati mulumbe ne wali awaddako. Osobola okuzimba kompawundi yo ng'olaba tekumala n'ozimba ennyumba naggwano nga nnene eringa ekisaawe eky'omupiira naye era ng'olaba n'awali olusuku lwo tewakumala gy'oli buli luli olya kisero kya mmere. Olw'omululu otuuka n'ogamba y'abagenyi bwe bali nkyalira bali paakinga wa era nakyo n'oyaayaana naawe w'otagenda kukozesa enkomerero ya byonna ne bakutwala ne bakuteeka mu kantu akatono bwe kati fuuti nnya zokka. Naye omwana w'omuntu teyeebuulirira. Nazzikuno waalingawo enkolagana ennungi. Okimanyi nti buli wajjawo enkolagana wateekwa okubaawo okuwuliziganya. Abataka n'ab'ebibanja baakolagananga. Waalingawo okuva edda nga waliwo kye bayita obusuulu n'envujjo. Nga tetunagenda ku busuulu n'envujjo. Mulabi wa Salam TV ayagala kumanya ekibanja kyeki mu mateeka. Ekibanja kibanja. Wano mu Uganda osobola okwogera ekigambo kibanja ne bw'oba oli mu maaso g'omulamuzi omuteeso n'ategeera ky'oyogerako. Naye bwe twogera Oluganda olwaddala ekibanja kiva mu bbanja. Teri wa kibanja abatabanjibwa. Kubanga ekibanja tekyetengeredde kibeera ku ttaka ly'omulala. Alina ettaka aba alina ekyapa. Mu Lunyaanyimbe tugiyita certificate of title. Ekyapa kiba mu mannya g'omuntu nga kuliko ebipimo nga kiraga n'obunene ng'amannya ago gawandiikiddwako. Buli oyo ayinako akapoloti ke tuyita ekibanja aba alina obuvunaanyizibwa bw'alina gy'oli gwe ow'ettaka. N'ow'ettaka alina obuvunaanyizibwa eri ow'ekibanja. Ani mukama wa munne, ani bosi wa munne? Kisinziira embeera bw'eba efaananye. Oyinza okusanga nga bwe baba batuuse okugabana kati ng'olwaliro tulina ebitongole nga UNRA bw'eba eneeyisaawo oluguudo ojja kusanga ng'ow'ekibanja afuna kinene bw'omugeraageranya n'ow'ettaka okuggyako ng'okukkaanya kwabwe kwe kusazeewo. Tomanyi nti n'ensujju tebagirima ku kyapa, bagirima kuli ku ttaka, kuli ku kibanja. Wateekwa okubaawo enkolagana ennungi. Ow'ekibanja ateekwa okumanya okubanjibwa okwo kwe njogerako. Weewagenda kiri kye mbadde njogerako obusuulu n'envujjo kiva mu kubanjibwa. Ow'ekibanja aba abanjibwa buli kaseera. Wali baaleetanga obeeranga mupangisa. Obusuulu babusasula mu siringisi enkalu ne bakuwa n'akatiketi nti osasudde obusuulu. Naye envujjo yabanga nga esasulwa in kind, osobola okusasula ng'oleeta ebijanjaalo oba kasooli. Envujjo kiva mu kigambo okuvujjirira. Okuvujjirira okumanyiggwe nti oba weegula obeere muganzi n'oteekamu ssente n'oteekamu ky'otaddemu. Kati bwe yalimanga ow'ekibanja bw'akungula aleeta endebe y'ebijanjalo n'agiwa nnyini ttaka. Olwo yeegula ng'amuvujjirira amuwa envujjo yeegula eri ow'ekibanja manya ow'ettaka kuba ekibanja kiba kikola ki kibanja. Ebbanga lyonna kyekibanja bw'oba tonnafuna kyapa kiba kibanja. Kati olwo nannyini ttaka ali ludda wa? Nnyini ttaka abaayo era ye akuŋŋaanya. Mu biseera biri yakuŋŋaanya ng'envujjo ng'agirinda
obusuulu nga bujja oba si ekyo nyini ttaka yagabiranga ow'ekibanja n'amuwa ekyapa kisoboka kankubuulire okumalawo endooliita okwo kwangu amakubo gawerako gaagano basobola okusalawo n'amuwanga obusuulu ekyo kiri mu mateeka ow'ekibanja ng'awa ow'ettaka obusuulu basobola okusalawo okugabana ow'ekibanja asobola okuba ng'ali ku acres 4 n'ateesaganya n'ow'ettaka nti kankuweeko emu kitundu nkuwa ekyapa olaba bwe bakaanyiza naawe ow'ekibanja bwe bakuwa ekyapa ng'obadde tomanyi na nsalo zo gye zikoma nga n'engeri gye wajjako tetegeerekeka bulungi naye ow'ettaka n'agamba kankuwa ekyapa kya eka emu n'ekitundu obeere nannyini ttaka naawe ofuuke omutaka ondekere ewasigadde ekkuba eddala ndikubuulire ow'ettaka asobola okusasula ow'ekibanja n'agenda n'amulekera ekibanja ow'ettaka ne yeegazaanya oba si ekyo ow'ekibanja asobola okusasula ow'ettaka n'amuwa ssente ow'ettaka n'awaayo ki ekyapa nekikyuka ne kidda mu mannya ge abantu bategeera ddi ebintu bino bategeera biyinza okuba bipya omanyi kyenyagala okutegeeza teriyo ayinza kufuna nga talina kyasoose kuba nakyo anaafuna okumanya asooka kumanya waakiri ateekwa okumanya nti tamanyi n'alyoka afuna okumanya omutawaana we guli bangi mu ggwanga lino balowooza nti bamanyi waliwo n'abagenda okugula ettaka nga tebamaze kutuukako waabapuliida na waabapunta ogula otya ettaka nga tonyumizaako nabamanyi kubanga anaagula ettaka awamu endooliito we ziva kankubuulirewo oli ajja n'alaba ettaka ne limusanyusa n'ayagala oddigula naye n'atasooka kwaza n'agenda okugula ettaka nga waaguze wajjudde abasenze olulala n'ayagala okugula akasozi ne yeesanga ng'aguze lutobazi kubanga takoze kwaza kumala omuntu anaagula ettaka akola bino asooka n'agenda mu ofiisi y'ebyettaka n'ayaza kye bayita saaki ne bamuwa saaki ripooti saaki ripooti ebaako ebintu nga obunene bw'ettaka liri mu mannya gaani bulooka ki poloti ki kati bw'omala okufuna eyo saaki gula omupunta mugende mwerule empenda okimanyi nti waliwo lwogula ettaka ng'olowooza poloti gye bakusongeddeko yeeyo gy'ogenda okutwala kumbe poloti ndala kati kankubuulireyo ng'abo abateekateeka abaliyo estate abasalaasalamu oyinza okujja n'olaba kapoloti 14 nga bw'oyimirirawo kalaba ennyanja nogamba wano wenjagala nagamba era kembadde nsigazaawo 14 n'osasula n'akuwa ekyapa n'oleeta matiriyo n'omuyiwaawo kumbe oli mu 13 ng'ate 13 waliwo eyagigula edda bw'oyiwa matiriyo ne bakugamba ozootya wano agibaguzizza emirundi 2 gwe bakuwadde ekyapa kyo nga kya poloti namba 14 bw'ogenza okutandika okuzimba olw'okubanga ozimbye mu 13 ozimbye mu 13 kuba we wayimirira ku 13 n'olaba ennyanja n'ogamba wano wenjagala naye n'akuwa ekyapa ekyo n'oteerula ng'okozesa omupunta ekya poloti yo weeri 14 naye ogenze mu 13 okutegeera n'okumanya byawukana byawukana nnyo bangi bamanyi naye nga tebategeera ate ne wabaayo abategeera ng'okumanya tewali naye nga bw'oba omubuulidde n'amanya ate abitegeera ebyo waliwo olumu lwe weetaagayo omuntu omulala akulage waliwo n'abamu babafera oli ajja n'agamba ekyapa nakisinga ewa manerenda manja miliyoni 10 ntundawo miliyoni 4 mpaayo miliyoni 15 ekyapa ogira okiteresa olimpa balance manerenda n'akutwala n'akusongera nga weewo n'otaleeta mupunta n'osasula miliyoni zo 15 olisasula balance 25 woozuukukira oleeta omupunta nga baakufeze bufezi ng'ettaka liri wansi w'amasannyalaze gano amangi ng'oba kubanga waleeta omupunta tewaliguzeewaawo abamu baguze ebitoogo nga balowooza baguze lusozi olw'okuba tebaleeta bapunta kusooka kwerula ttaka nga tebannagula abalala baguze awajjudde abantu
olw'okuba tebasooka kugenda kuleeta bapunta kuzuula ddala wengula tekuliiko bantu. Ekirala omanye obuzito obuli mu kugula ettaka nga kuliko abantu, kubanga ogula nkuliko abantu ne bakufuukira akayinja mu ngatto. Nga singa weebuuza ku pulida n'akubuulira byali kutegeezezza nti bw'onoogula nga kuliko abantu, obwannannyini bw'ofunye bwenkanankanira ddala n'obwoli gw'oguzeeko eyabalekako. Bagamba abantu eyo abatulaba naddala balaba puroguramu eno Omukeeze ensonga mu nsonga beekokkola bapulida wamu n'abasaviya nti be basinze okubeeramu ate entobero y'ebyo okuleeta enjawukana ku by'ettaka. Naye gwe pulida oba omugula otya? Otambula butambuzi n'ogenda mu kibuga ng'olinga anoonya akasaati akalungi ti bwe nnaakafunanga nkagula. Pulida ogenda okumugula nga yoyo gwe wasazeewo okugula kireme kugwako bugwi. Ani yakuwadde amagezi ogula oyo pulida? Pulida ebyo by'omutwalidde byebyo byakolako, byebyo byayagala okukolako. Pulida emirundi egisinga bw'omugula alina engeri gy'abeera naawe olumu n'afuuka na mukwano gwo mu ngeri emu naye nga talina kwerabira kubeera mukugu professional. Waliyo n'amateeka agabafuga. Amateeka agafuga bapulida weegali era bw'amala n'akulyaza amaanyi osobola omuwawaabira. Era ntera n'okusekerera abo aboogerera bapulida mu mawulire ne beerabira okugenda ku poliisi ne mu lokanso okubawaabira kooti obawawaabira. Singa omala n'owawaabira pulida era amateeka gamala ne gamukwata olowooza munene nnyombo otajaawo mu kalyango ajaamu bulungi mu kaguli ajaayo ne mu kawoma ajaayo bw'aba akulyaza amaanyiza oba bw'aba takkoledde bulungi ku nsonga yo. Kati omuntu okunoonya pulida omukolera ku by'ettaka alina kugoberera ki? Olumu osobola okwebuuza pulida ky'omulungi. Abantu bangi tebalina kumanya kuli awo kuba abamu tebasobola na kuzuula pulida kyalina license. Naye ng'ate bibeerayo eri mu ofiisi y'abalamuzi ewa chief registrar buli pulida yamuwaaki license eya buli mwaka pulida okukola emirimu. Pulida akoze gadibengale ne bamala bamuwawaabira ne gukumuka mu vina ddala mu lokanso munnange basobola omuwa ekibonerezo ekimu ku byo basobola n'okukusazaamu okukola emirimu. Naye nze waliwo abantu naddala nga abava mu buyindi eyo tebajja gy'oli okujjako nga bamaze okubaako gwe beebuuzizzaako. Era olumu bakubuuza n'okubuuza olinayo abakala ng'eyaffe bootera okukolerako. Wateekwa okubaawo omuntu akusindika. Bapulida tebakkirizibwa kulanga amateeka g'abagaana. Tekiyo na muntu akkirizibwa kukubira bugoma pulida. Banayo oyo pulida yasinga tekikkirizibwa amateeka gakigaana. Naye emirimu gy'okola gye gikuleetera okukulanga okuba ng'oli mutuufu. Era bwe baba babibuuzizza abantu pulida kigwembangula bakugamba. Osobola n'okukola olupapula lwo ng'olinako amannya g'abapulida bo nga 5 n'ogenda nga olagako omuntu gwe gw'omanyi ow'amakulu ategeera ebintu by'ebyensonga n'akulabira. Naye bw'oba osobola okuseeseetula ebigere pulida oyo gwe walonze osobola okugenda n'omukeberako wali mu judiciary ewa chief registrar n'alaba oba ddala pulida oyo kwali kwaba abasaanidde okugenda mu maaso n'okukola emirimu egyo mu mwaka ogwo. Kanso oludde ng'ogoberera ensonga y'ettaka bannannyini ttaka kye kimu ku kizibu ky'ettaka. Bannannyini ttaka abamu bapya bali abattaka be twalinanga edda naddala mu bitundu bya Buganda baali bamanyi bulungi enneeyisa ennungi eri ab'ebibanja okutuusa lwe tufunye abapya abatamanyi mateeka abamu nga basiiwuka n'empisa. Oli alowooza nti bw'aba aguze n'afuna ekyapa olwo bano abaliko bonna beetaaga kusenda. Si bwe kiri. Gwe lwaki oguze nga kuliko ab'ebibanja? Constitution eyo gy'olaba eya 95 erina abantu beyawa ebbeetu. Kankubuulireyo ba mirundi 2. Waliyo omu bamuyita bona fide occupant. Bona fide occupant yoyo eyajja ku ttaka
emyaka 12 nga Ssemateeka owa 95 tannajja. Oyo abeera afuuse n'akulaakulanyawo nga teri yamuwakanyiza, emyaka ne giyita nga teri yamuwakanyiza. Kasita aba nga yajjako emyaka 12 nga constitution eya 95 tennajja. Abatulaba njagala bantegeere bulungi. Leka kugenda kwesenza ku ttaka ly'abandi olwaleero n'otandika okubala emyaka 12 nga ne constitution weeri. Emyaka 12 nga constitution tennakolaki tennajja. Tulina gwe batuyita lawful occupant. Lawful occupant aba yajja ku ttaka nga nennyini ttaka amukkiriza ajjeko. Kati tuddeyo kuona ow'emyaka 12 nga constitution tennajja. Constitution we yajja yamuwa beetu ki? Yamuwa bukakafu ki? Omuntu oyo yali musaalimbi. Constitution bwe yali tennajja. Naye negamba wabeerewo obusaalimbi we bukoma atuuka abeere nga nannyini newankubadde yasaalimba. Emyaka 12 we jaggwako constitution ng'etuuse obeera nannyini. Bwetuuka tojjibwawo oba wa kibanja okuggyako ng'osasuddwa obeera bona fide occupant. Omanyi kankubuulireyo ekigambo. Mu mateeka waliyo kye tuyita finality. Tojja kubeeraawo nga towaaba ebbanga lyonna. Kyova olaba ne bwe baba bakututteko ettaka. Amateeka gagamba bakutwalako ettaka mu lukwesikwesi. Olwo ntegeeza ng'oli ajinze n'akola ekyapa n'atwala ewantu wo mu lukwesikwesi. Olina muwawaabira mu myaka 12. Bw'otawaaba mu myaka 12 poteya. Okuggyako ng'olina ensonga kale waakiri emu ku zino ebbiri. Wali mwana muto oba wali totegeera. Olwo nno osobola okuwaaba mu myaka 18. Naye ensonga ezo oteekwa okuziteekamu mu mpaabayo ng'onnyonnyola kkooti lwaki walwawo okuwaaba. Bagamba wali mwana muto oba wali tokola ki totegeera. Singa ettaka lyo baba balitutte mu lukwesikwesi ng'olina emwaka gumu, waliwo ali eyatulaba agamba omwaka ogumu aba n'ettaka. Aba n'ettaka. Bazadde be bamulekera. Kitaawo asobola okukulabaawo nga bakuzadde ng'abadde anoonya omwana kati ne bakuzaala n'akuwa ettaka nga bakakuzaala. Naye ate aba yakalikuwa oba oliawo ne wajjawo akola olukwesikwesi ettaka lyo n'alitwala mu mbeera ey'amankweto. Etteeka ligamba nti oyo eyali omwana omuto awaabe mu bbanga lya myaka 18. So bw'oba towaabye teriiyo kkooti lwejja ng'egamba ani ayagala obwenkanya mbumuwe. Ffe tulina okunoonya obwenkanya. He who alleges must prove. Gwakaayana gwalumiriza gwalina obuvunaanyizibwa okukakasa by'olumiriza nti bituufu. N'obirumiriza otya nga togenze mu maaso g'omulamuzi. Kale nabwe kityo kyengezaako okugamba nti wasobola okubeerawo abantu bannannyini ttaka abasukka mu omu bonna nga batuufu babeere kati ne babeerako mirembe. Nkuwa ekyokulabirako. Singa wabeerawo omusajja alina ettaka ng'alina ekyapa kiri mu mannya ge. Naye ate nga ku ttaka okwo kuliko ow'ekibanja ng'era asasula obusuulu akolagana n'ow'ettaka. Oyo ow'ekibanja asobola okuzimbako ennyumba ez'abapangisa. Olaba nti waliwo ow'ettaka alina ekyapa, waliwo ow'ekibanja alinako amayumba, ne kulyoka okuggyako omupangisa. N'omupangisa naye ali ku ttaka. Naye nga olaba bannannyini kye tuyita mu Lunyaanyimbe coexistence. Bwe nzija mu kibanda kya firimu nga nsasudde tiketi okulaba firimu yange ey'essaawa emala essaawa 2. Mbeera ya ssaawa emu. Nyina ogwannannyini ebbanga lyemmala nga firimu yange sinnagiraba. Nyina ebbeetu nyina layisinsi okusigala ku ttaka eryo. Kubanga nina olukusa nyina tiketi yange gye naguze. Olaba bwe nyina ogwannannyini. To that extent ekyenkanaawo. Kati kanso ebyo abantu babimanyi. Bwe baba tebamanyi tebaagala kunoonya ffe abamanyi tubabuulire. Abamu kye bava bakola ensobi olumu amateeka ne bagatwalira mu ngalo. Abalala bamanyi naye bakuusa. Kyova olaba abamu bagenda ne batwala ettaka lya bannaabwe ne balyesenzaako lwa mpaka ne balibeerako ne basimbako ebikondo ne bagamba nze ndiko. Bwe baba baagala bampawaabire kooti era ejja kuwa injunction egambe bisigale nga bwe biri era nze nja okusigalako. Obwo bukulu ppya.
abamu tebaagala na kutya Katonda. Kanso katukomewo katutandikira obukulupya kiki obukuusa kiki tugenda kutandikirawo ensonga z'ettaka ze tuliko twagala okumanya biki naddala ebizibu ebiriwo ebireeta ettaka obiwulidde kansa abyogeddeko era nga watuwa solution naye bino byankomeredde tuyinza okukeera olunaku olw'enkya ne tulaba ng'ettaka entalo zirekeddeawo okubeera ku ttaka entalo zirekeddeawo okujja mu bantu nga zeekuusa ku nsonga y'ettaka mukkirize tugendawo mulamu katono nnyo we tukomawo tugenda kutandikirawo. Eno ye Salam TV. Byolina okukola obeere steady. Funa pin ey'enjawulo tukozesa nnyangu okuteebereza ng'olunaku lw'amazaalibwa go. Ennamba ye y'essimu oba ennamba eziddirira era tukozesa pin y'emu ku akawunti ez'enjawulo. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Equity, Uganda Bankers Association, Post Bank, United Media, Stanbic Bank, and MTN Momo. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Explore, enjoy, and dance to the latest content, beats, and kawozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find Afro Mobile, download it straight to your phone, and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now. Better steady, be better. Madde manyiko gano kwata essimu yange semakula ninga mwana wo ku kyalo gwe twakola naye. Wagambira ddala okutereeza tuweereza ssente tutereeza essimu yo kati layini yo tugenda gitemako. Tamanyi munnange naye nanti mbadde nkuweereza ssente ku ssimu yo by mistake. Munagala nga Onesima Stokunyuka Josephat omuntu owasomera nawo mu primary school Honorand Road. Of course, many of them will come in that direction. I hear OBs talking about homeschooling. But here, your landlord, most of your landlords are still your parents. But now in this particular errand season, most of the scammers are doing their best to earn what you have. So better steady, be better. Boss in this steady. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Equity, Uganda Bankers Association, Post Bank, United Media, Stanbic Bank, and MTN Momo. The Office of the Academic Registrar, Islamic Call University College, wishes to inform the prospective candidates and the general public that admission for August 2023 intake for all academic program is currently ongoing in bachelor's degree for 3 years, diplomas for 2 years, and the certificates for 2 years. The said academic programs include our tuition is affordable and we offer bursaries to the needy.
For more information, contact or visit our website at www.icuc.ac.ug or visit our head offices at Gaddafi Mosque Old Kampala, Islamic Call University College. Eyo jolese yange eyange irisiti tompa birara irisiti ojja kumpa irisiti tompa birara irisiti ojja kumpa tompa birala mpa irisiti yange kyekyo kakasa nti ofuna irisiti yo kubanga ye ticket kw'onoowangulira ebirabo ssemalabo omuli zipikipiki laptops zifridge ne safari y'abagala n'ababiri okulambulako mu Uganda ku bwereere. Irisiti yo gikuba ekifaananyi okiteeka ku URA website oba ku mobile app ofuuka obukuba nnamukisa gy'okoma okuteekayo irisiti ennyingi n'emikisa gye gy'okuwangula gye gikoma okweyongera. Ebisingawo bisange ku mikutu gyaffe egy'oku mutimbagano. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Eno ye Salam TV. Riza eyekumide ku lutimbo lw'emirembe Salam TV omwaluchikaye ntudde ne kanso Elias Nalukola Luyimbazi gwe ntudde naye amachago olunaku lwayo kulaba ng'ensonga yonna tugifunza tulabe ensonga y'ettaka eno efunziddwa etya, entalo zino ziweddewo zitya, tuwangaalidde tutya ku ttaka bajjajjaffe lye baabeerako lye baawangalirako emyaka obufukunya egiyise. Kanso oyogedde ku bukwesikwesi kikulu nnyo mu nsonga z'ettaka. Abantu bakola olukwesikwesi mirundi mingi bwe baba baagala okutwala ebitali byabwe. Bwe nkugamba olukwesikwesi mulimu okujingirira, okweyita kye batali, okujinga emikono, okutondawo ebyapa ebitali bituufu, okugoba n'okufuna obuyinza ku by'obugagga by'abagenzi. Mukimanyi bulungi omuntu avaayo ne yeeyita ekintu n'agamba yenze omwana w'omugenzi nze ke yasigalawo, n'agendeyo n'alimba administrator general office ye, n'alimba kooti ne bamuwa obuyinza. Abalala jabuzi n'apima awantu n'alaba abantu baawo ng'asobola bakwata obujega n'agenda n'akola ekyapa eyo ekirala, ne yeekobaana n'abalala abakozi b'ebikyamu ne batondawo ekyapa. Ajabuzi kiro n'awamba n'asiba sengenge n'agamba ntuttewo, aba tatuttewo mu lukwesikwesi. Kati awo wetugendera ku nsonga z'abakozi naddala abali mu bitongole bitwala ensonga z'ebyettaka, abantu babyekukkola bagamba mwe musibuka entalo zonna n'okwefuulira abantu ku ttaka gye bisibuka eyo kituufu? Kakati abo abatuula mu bitongole bya gavumenti bo bavaawa? Olowooza tebava waka? Ani abayigiriza okubeera ababi? Olowooza si maama ne taata? Omanyi kati kankubuulire ekimu ku bizibu bye tulina, obubbi, okwagala okugaggawala amangu. N'abantu baffe mwennyini mu abantu baffe abali eyewa abatulaba bwe tubeera eno ne babaako bye batuwa ne tubigaana, bwe tukomawo ku kyalo nga mutandika okutuwanda lulusu, oyo bamuwa kino akibbe n'akigaana, bamuwa kino kati abo abava mu maka gammwe abo be mutaabuulirira abo. Okimanyi nti obuli bw'enguzi, obukenuzi obulyako obulabbayi bataata ne bamaama babuyigiriza. Omwana ajja n'agamba maama ngenda kwesimbawo, maama n'agula omukebe gwa swiiti n'aguwa omwana nti kati nga bw'ogenda okwesimbawo. Mu kiraasi ki? Nti njagala kufuuka form captain, nze nkulira abayizi b'ensoma nabo mu top class. Maama n'agula swiiti, n'agula omukebe gwa swiiti n'aguwa omwana we agenda agabe bu swiiti bamwagale nnyo bamulonde. Kati omwana oyo agenda kukula ng'amanyi nti tewaliyo kalulu koofuna okuggyako ng'oguliridde. Tamuyigiriza kugaba? Okwo si kugaba, lwaki amuwa ng'amaze kugamba nti agenda kwesimbawo? Mutandikirewo nga muto ng'agenda ku ssomero ng'omuwa swiiti ng'omugamba genda ogabire banno. Bw'abanga bulijjo abagabira ne bwaneesimbawo ne bw'ataabawe kampeininge bukampeiningi muyigirize okunyumya obulungi emboozi. Kale ababbi abo abatuula mu z'ofiisi z'oyogerako bava ewaka, naye ababbi abo waliyo abatali babbi n'ababbi.
okimanyi nti nno Mahatma Gandhi atuwa amagezi n'agamba togwamu nga mwesuubi mu buntu obuntu bulinga eriyanja eddene amatonda amatonotono ag'obukyafu tegasobola kujja mawaza liyanja lyonna kale ezo mu ofiisi ezo eriyo ddala abo abali nga bali ku mulamwa gwa kulwana kulaba nga obwenkanya bubeera kuba balina omusaala gwabwe gwe bafuna balina okukola ku lw'Abannayuganda gye bali naye ate ne bibaayo n'abo abeekobaana n'abakozi b'ebikyamu okutwala ettaka ly'abantu mu lukwesikwesi ebimu ku bizibu ebiri mu makakkalabizo ago waliyo obugayaavu obwassemugayaavu abatakola abantu ne bagoba ebintu byabwe ettaka okulikyusa obukyusa odijja manya gono okulizzamu ono lutalo waliyo abalala nga bo baagala enguzi buli nsonga gye bakola so nga ate basasulwa omusaala ku nsimbi y'omuwa omusolo abo nabo babi bali nosanga ono agassa erinnya lye ku ba administrator ku kyapa nga talina kubaako oli n'agoba letters of administration ku by'obugagga by'omugenzi gw'atalinako wadde oluganda wadde akantu konna akakwate ngate abafamire tebamulonze n'okukandaaliriza emisango mu kkooti nabo bulwadde buli awo abamu nno bakitegeera nti olw'okuba emisango girwayo nnyo mu kkooti kabakole emivuyo ku ttaka tewali agenda bagambako ali bawaabye mu kkooti agamba kati oyo kawaabye tugenda kumala emyaka 6 nga ndi wano nnemeddewo ng'abuuza ye nga tafa oyo kale embeera efaanana bweto makubo agatulemesezza okutereeza ensonga z'ettaka tukoze tutya okulaba nga tutereeza bannabyabufuzi nabo ne bafuuka ekizibu babuzaabuza bw'okimanyi nti osanga munnabyabufuzi nga bw'obakuwa empapula za kkooti summons nti jangu weewozeeko n'olimutwalira mu kifo ky'okuwa amagezi nti genda ogule pulido omulungi akuwolereze agamba abo tebalina gye bakulaza nze nga wendi wano omusango nga toguwoza oba oli awo nga bakuleetera empapula warrant of arrest gwakusinga sasula ono bakuwa waabira ne bakuwa empapula tewateekamu kwewozaako ogenda okuddayo ewooli eyagamba nti nze nga wendi wano nga bamuwadde transfer takyali mu ofiisi omulala aliwo ng'agamba wakola ensobi tewateekamu kwewozaako bwe bakuwa waabira genda ogule looya bwe tuba tuli bakuwona ebizibu ebyo tuteekwa okuteeka ofiisi ezikwataganya ensonga z'ebyettaka ne ziweebwa obuyambi obumala ne ziteekebwamu abakugu kooti ne zongerwamu essente abalamuzi ne babeera bangi abasobola okuwulira amangu emisango poliisi neeyongera okukusibwa ate neemanya weekoma kuba awamu osanga nga omupoliisi agenze kulamula ku nsonga z'ebyettaka ne babateeka nako kumataka tubalaba ne babakuumirako abalala osanga RDC ali mu musango gw'ebyettaka agwekebejje ayagala kusala musango ate nga talina buyinza busala misango olulimi olukozesebwa mu nsonga z'ebyettaka abantu abamu tebalutegeera mukoze mutya kulaba nti abantu bano bategeera olulimi otegeeza ki olunyanyimbe lwe mukozesa naye era ayagala munnange olaba ne bwe tukola ndagaano oli kasita ngamba nti tamanyi lunyanyimbe nteeka okukyusa ne njogera ebigambo bino eby'olunyanyimbe mu luganda lwaba ategeera bw'aŋŋamba nti amanyi lucapadoola nga nze sirumanyi nga noonya omucapadoola nga tuluzza mu lulimi lwategeera kyogamba gwe tokimanyi nti mu kkooti bw'ojjayo nga muli mu nkaayana bw'oba tomanyi lulimi lwa kkooti bamala kufunira oyo alumanyi olulimi olulwo ne bakyusa nga bazza mu lulimi lwo n'obitegeera bulungi kkooti n'eryoka etambula bulungi olulimi lusoboka kyangu naye omutawaana baani abatudde mu ofiisi ababbi abalyake abalabbayi bwe beekobaana okujja okutwala ebintu by'abantu ng'ate balina akakwate mu ofiisi za gavumenti obuzibu bunene waliwo ekigambo bakiyita impunity babadde tebannakizza bulungi mu luganda abatera okukyogerako naye nze ndabanga kye bayita obwannantagambwako munankola ki gwamanyi oli okujja ku ttaka lyo najja n'ab'ebibomboola abasajja abakutte n'otane okutya nga balundira ente ku ttaka lyo nga bakutte emmundu era abatudde mu buyinza bwe batakola ku bintu ng'ebyo ne baleka abo abantu bwe batyo ne bagenda nga beegiriisa
nga baniigina nga seddume w'embuzi omanya obuzibu bweyongedde mu ggwanga lino. Ensonga y'abayinvesita okujja abamu bakaaba bayinvesita nti be basinze okuyitiriza entalo n'enkaayana ku mataka. Anti kati abo abamu ku baabo bayinvesitors abamu bawe banguzi beekobaana n'abali b'enguzi ne bazuulayo ekitundu nga kuliko bannansi ne babawa obusente. Bano bannansi abali b'enguzi abatudde mu makakkalabizo ne beekobaana ne banaabazza obuzzi ne bagenda okunyuunyunta bannansi ne batandikira ku ttaka lyabwe basengula. Ng'ate ne bye baleese tebiriimu makulu gali awo. Omusajja okufuna ettaka bye libbe ate ne bamusonyiwa omusolo ate nga talina na byaleese ku investinga. Gw'omanyi omuntu okubagamba nti azze kukamula juice naye nga tewaliwo loolira loole ya miyembe oba micungwa oba nnanansi epaakinze ku factory ye, wabula nga yajja ne pawuda okuva mu nsi ye atabula butabuzi mu mazzi. Kati mirimu ki gy'abatuleetedde alyoka atwala ettaka lyaffe? Okiraba? Kale ebizibu bingi. Tetusobola kubagayo mateeka gakwasaganya ensonga ng'ezo. Amateeka tulina mangi. Tulina Registration of Titles Act, tulina Land Act. Eyo nno bagikozeemu ennongoosereza mpitirivu nnyo. Ne Constitution yennyini eyogera ku ttaka yetuleetera n'engeri ezibeezaawo ettaka. Land tenure nti tulina kye bayita freehold, tulina mayiro, tulina lease n'ebirala. Waliwo ne customary land kuba waliwo abantu ebitundu ebimu ebya Uganda nga bo ettaka lyabwe balibeera nalyo communally nga abantu abawamu. Buli wamu walina engeri yaawo amateeka weegali. Amateeka gano gakola ddi? Amateeka gakola ng'ogenze mu kooti ng'owaabye emisango, kooti n'eryoka egataputa negamba ono yasaali wa omuloopa ono musaalimbi, kooti netaputa. Buli atwala omusango mu kooti ateekwa okuba n'ensonga. Waakiri ezo ssatu oteekwa okuba walina eddembe ly'eddembero lyalinyirirwa gw'owawaabidde ye yalirinnyirira. Kati mu nsonga ng'ez'ettaka oli bw'aba asaalimbidde ku ttaka lyo oteekwa okukakasa nti gwe abaddeko oli n'akulumba omusaatuusi oba ekyapa kiri mu mannya go, ebintu ebiringa ebyo n'olyoka owaaba ki omusango. Twogere ku nsonga ya mayiro wamu n'ebika by'ettaka ebya sisitemu endala. Bikoze kinene nnyo okukumira abantu okuba nga tebamanyi amateeka ge babeererako. Atayagala kumanya tasobola kumanya. Bannange teri kumanya kwa bwereere. Ayagala okumanya agenda n'asoma n'afuna okumanya. Ayagala okumanya agenda ew'omumanyi n'amwebuuzaako. Ayagala okumanya ye yennyini asobola okwesomesa. Obutamanya bunyuma nnyo eri oyo atamanyi. Omanyi okimanyi nti obutamanya bulinga ndwadde ya luumu. Tewali mulwadde wa luumu lwazuukuka n'agamba nti obulwadde bwabadde buntwala mu nda g'omusawo. Obwo bwe butamanya. Kyokka amanyi ye gyakoma okumanya gyakoma okuzuula bw'atamanyi. Kati kye bayita mayiro. Mayiro eba ya kyapa. Omuntu alina ekyapa aba alina obwannannyini obutakoma. Mu Lunyaanyimbe tukiyita perpetual ownership. N'omuntu alina freehold naye alina obwannannyini bwe butyo. Naye tebibeera wamu. Tosobola gamba nti no ttaka lya mayiro at the same time lya freehold. Freehold etondebwawo nga tewaliiwo kyapa kya mayiro. Emirundi egisinga ebyapa ebya mayiro biri nnyo wano mu Buganda, sinakindi weewoka w'osobola obbisanga. Ebyapa ebya freehold bitondebwawo awatali kyapa. Naddala nga ku ttaka erya gavumenti. Ku ttaka lya gavumenti abeera aliddukanya bamuyita Uganda Land Commission. Abalala abaliddukanya babayita District Land Boards. Bw'olaba ettaka nga lya gavumenti ng'olyagala osobola nga lyerere osobola okusaba abalina obuyinza ku ddyo oba Uganda Land Commission oba District Land Board. Basobola okukuwa freehold oba basobola okukuwa lease. Wano mu Kampala ne KCC erina ettaka erifaanana ng'eryo. Nawo waliwo District Land Board eddukanya ensonga ezifaanana bwe zityo. Ne wabaayo n'ebitundu ebirala nga bo tebalina byapa.
ne wabaayo ebitundu ebirala nga wasobola okubaayo lease ng'edduzi esobola okutondwawo ku ttaka erya Uganda Land Commission oba District Land Board ne bakuwa lease okusinziira ku status yo. Bw'oba nga toli munnansi bakuwa lease etasukka myaka 99. Naye emirundi egisinga lease etera kubeeraawo. Ettaka lya Kabaka nkimanyi, Kabaka alina ettaka naye awaaki lease asobola okuwa lease ya myaka 49. Ntera kuwulira abamu tebaagala lease naye lease ekuwa ekyapa. Ate olwamu bw'oba ogenda okukulaakulanya abafuzi abakulembeze b'ebitundu batera okwagala ekyapa bwe baba bakukuwaaki plan. Kati land tenure ze tulina wano tulina eya freehold, tulina eya mailo, tulina kye tuyita lease, tulina ne kye tuyita customary. Ettaka eritali liwandiise mu kyapa bw'oba oyagala diwandiisa nga liriko abantu muteekwa okukolagana n'abantu abo balyoke bakukkirize oliwandiise. Buli alina ekyapa oba kya freehold oba kya private mile kusobola okubaako ab'ebibanja nga naye olina ekyapa kisoboka bulungi nnyo. Recent waliwo keesi yabaddewo Emubende waliwo omukyala gwe batta ne bbaawe naye nga byagenda okuzuulibwa nga omukyala yenna nnyini ttaka naye kwaliko abasenze ne bamutemaatema ne bamukakkanako ne bamutemaatema. Zino ntalo za famire, ntalo za mu bantu zivaawa? Kakati waliwo abantu abamu nga ye bw'aba wa kibanja ye alaba ng'alina obwannannyini obwenkomeredde nga tayagala kuwulira nti waliyo ow'ekyapa awo alina ki ekibanja. Naye simanyi obudde ndaba omanyi obudde tebumala bitegeke. Okimanyi nti omuntu anaagula ekibanja oba okutunda ekibanja alina okumala okufuna olukusa okuva eri nnyini ttaka. Tokeera nkya n'ogamba nti ku kibanja kyange nsazeeko ntunda. Amateeka gaagaana Land Act. Singa otunda ku kibanja kyo nga tomaze kufuna lukusa okuva eri nnyini ttaka, ekibanja kikufa oba osobola okusibwa oba okuwengassi oba byombi, obuguzi buba bufu, eyakuguzeeko atambula gye gy'oli omuddize ssente ze. Omuntu anaagula ekibanja naye asooka kunoonyereza n'akakasa nti nnyini ttaka amukkiriza agulewaawo. Bw'otakola ebyo obuguzi buba bufu. Kati bano abatemyetemye namukadde ono kyangu okubanga ab'ebibanja baatidde nga balaba ebibanja birugenda olw'okuba nnyini ttaka ze. Abantu bangi bawalanira ddala ba nnyini ttaka naye olumu kiva ku butamanya baalitudde wansi ne bateesa. Bangi ab'ebibanja bagenda ku bibanja ebyo okubigula nga bali mu bumenyi bw'amateeka bwe batamala kufuna kukkirizibwa nnyini ttaka. Bwe kiringa tekakutandanga n'ogenda ewaka w'omusajja omu n'omugulako ennyumba ye ng'alina mukyala we n'otafuna mukono kuva ku mukyala we, oba omukyala n'akuguza ng'alina omwami we, omwami n'atakuteerako mukono empewo. Waliwo kye bayita spousal consent nti awe muwangaalira awa famire ng'omwami n'omukyala n'abaana bammwe oba we mujja ekyokulya kyammwe. Tekikkirizibwa kutundawo ng'ababiri tebattaddeeko mukono. Atunda noono munne oba mukyala we oba mwami we. Ekyobusatassaako mukono kireetera endagaano okuba enfu. Naawe banka akwata ssente zo n'owola omusajja atazze na mukyala we oba omukyala atazze na mwami we, kyangu okwesanga nga poteya ng'ekintu kye baakusingidde tosobola kukitunda singa banaaba tebazizza ssente. Enjawukana mu b'eŋŋanda zitulekawa mu by'ettaka. Ekyo ekizibu kinene naye ekyo kivudde ku bazadde abalemereddwa okuteekateeka abaana baabwe ne basalawo kubateekerateekera bya bugagga. Kibi nnyo omwana wo okumuterekerawo eby'obugagga ng'ate omwana wo nga jaba oyo tasaanye. Engajaba kye ki? Abantu abo engajaba eyo ebeeraawo abataagala kukola. Amanyi kankubuulire teri bugagga nga tobukoze. Ekimu ku bibi ebisobola okutuuka ku nsi kuno kwe kugaggawala nga tosoose kukola.
nosanga busanzaawe ebyobugagga nga tokoze olowooza osobola obbiwangazaawo tosobola kyotunda kyolya ndi tewamanyira kukola ekirala okutegekera abaana kisse talanta abantu abandi erwanyeko ne tulaba talanta zaabwe nga balafuuba n'okubeerawo mu nsi muno tebakoze kuba balowoozezza nti bagenda kulya ku byabajjajjaabwe olwo ne tutafuna mukisa kubalaba biki bye basobola okukola n'abalala oba oliawo baali bayigiddeko tolaba nze kitange bwe yansomesa ennyo obwa puliida omulimu gwange gwakulafuuba nanga njogera ebigambo nga mbiwandiika mwe nnoonye ebyobugagga byange nange nsaana okuyigiriza abaana bange baleme kujja kusikira bye batamanyiiko ngeri gye banaabidduka nga tumaliriza kanso tugume entalo z'ettaka tuzira tukyazirwana tujja tulwana entalo z'ettaka naye nga tulwanira ku sayidi entuufu nga tulwanyisa abo bokka abalyaz'amaanyi abalala abazadde bakole emirimu gyabwe bw'oba osobodde okuteekateeka bulungi omwana wo bw'omuwa akabanja ng'oli mulamu kirungi naayiga engeri y'okukakozesa nga wooli omanyi katonda tasobola kukuwa katonda takuwa kyotasobola kumanejinga ne bwaba omukyalo omulungi bwamukuwa nga tosobola mugulira dikini kwesiiga akuvaako n'agenda ewa nalukoola asobola okumugulira dikini omulabi wasalamu tv omukyalo omulungi wobeera tosobola mugulira dikini agenda kuvaako ate agende ewalala kiba kitegeeza entalo z'ettaka zo zikyaliwo naye akonye ku nsonga nnyingi nnyo ensonga zakonyeeko oziwulidde naddala ezisinza okuleeta entalo z'ettaka ezisinza okulemezaawo entalo ezo kansa ebigambo bisembayo alina ekibanja nga kikyo tewali kibanja kye basongako busonzi okujjako ng'olimirako naawe alina ettaka olw'obubbi obweyongedde mu nsi muno leka kuliragajjalira nti mugira mulimirako okwo tebajja kuvaako kozesa awantu wo basebo ne bannyabo tunoonye obwenkanya fe ababulina tulabe bwe tulwanirako abalala okufuna obwabwe mwebale nnyo mwebalire ddala program Omukeeze ensonga mu nsonga olunaku lwaleero bwetyo bwegenze mbadde ne kanso Elias Luyimbazi Nalukoola gwe mbadde naye era nga munnamateeka omutendeke byayogedde obiwulidde ensonga ensibuko y'ebizibu byonna ku ttaka atubuulidde ensulo we biva ate n'atuwa ne solution obuvunaanyizibwa busigalidde eri ggwe ate yatulaba kuba ensonga zonna zitandika naffe ffe abalina obuvunaanyizibwa ku buli kintu mukkirize tugenda baagaliza akaseera akalungi ngenda basiibulira wano mwebale kulaba olutimba olw'emirembe Salamu TV program Omukeeze bwetyo bwetambudde